Aha, mukama yamanyi luno olutalo gye luggwera mpola mpola naye ng'ate bye bino ebitambula mu maaso. Musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi avuddeyo n'avuluga Spice Diana n'amugamba nti gwokola nnyo ssente zo yono nnyo ssente zo okubeera nga nze wabula ate nze bwe nkola ssente zange nzikola okwongerako nzikozesa okuba nti nyongerako ku ssente ze nina oba ebibugagga bye nina. So n'olwekyo n'amugamba nti stopping okuba nti afekinga obulamu adde mu bulamu obwa ddala. Wano tugenda kutusaako emboozi ya Shiba ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana. Shiba ne Spice Diana olutalo lukomawa mpola mpola. Ye bano lwaki basala okuba nti bagenda mu lutalo? Kiki ekyatandika ekyavaako tugenda kuba nti tubikutuusaako. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice yatadde n'oluyimba ng'oba oli oluddamu ebigambo bya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi nti zino ntuyo zange, yes Range Rover gyenvuga ntuyo zange, nyumba zange, buli kimu kyange mpola mpola. Then mawulire amalala g'ennaku ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Mulindwa Pius Mayanja abasinga gumanyi nga Palaso. Nabwe kityo bw'abanga waliwo omuntu akusindikidde message ng'akozesa Facebook ng'akozesa page ya Palaso oyo mufere. Facebook account Facebook page ye bagihackinze era bagitutte. Tugenda bikutuusaako kiki wali mugezaako okuba nti okukola okuba nti erabika era bani betusuubira okuba nti bakutte oba batutte Facebook page ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Palaso. Ebyo nno tugenda kuba nti tubikutuusaako osobola okuba nti obigwa enywale mpola mpola. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Namanu Kiboya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otuwuliriza ebbanga lyonna. Mugakulembedde olunaku lwaleero ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ne munne amanyikiddwa nga Spice Diana. Waliwo olutalo luno mpola mpola, tetumanyi luva kuki, tetumanyi obusungu buvaawa, tetumanyi lwaki bino biri bwe biti, naye ng'ate bye biriwo according to the information. Bw'otunuulira omukutu gwa Galaxy FM ogwa internet oba giyite website, omukutu gwa Galaxy ogwa mawulire gwavuddeyo anegulaganga Spice Diana ne Shiba bwe bali mu lutalo olw'enjawulo olwa ddala, era nga omukutu guno gwavuddeyo ne guwandiika ebintu bingi. Olutalo luno bwe guvaayo okuba nti gwoleka ani yatandika olutalo, ani yaddiza munne bwati, ani gwe yalumba munne direct, ani yalumba munne indirect. Bekityo bwetugenda okuba nti tukikutuusaako. Jjukira gye buvuddeko emabega mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana yavaayo nakola statement ku social media oba ku Facebook, YouTube ye, ku Facebook page ye, n'avaayo n'alaga oba nakomplaininga nga abakyala abamanyikiddwa oba abafan abamanyikiddwa nga Shibaholics bagenda mu maaso n'okuba nti bamuvuma nga bagamba nti owaaye Shibaholics nabakola ki nga munvuma nnyo ate nga sibalinaako obuzibu. Kino no kyali kiraga nga Spice bwe yali alina olutalo maybe ne Shiba indirect or direct, because bino nno byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes oba oliawo biraga nti wakati wa Shiba ne Spice tebigenda bulungi. Ne bavaayo ba Shibaholics ne bavaayo ne bamugamba nti lekerawo okwesaawo kubanga gwe buli kyokula yagala kubeera nga Shiba. Bamwatakiza namugamba nti gwe buli kyokula yagala kulabika nga Shiba, okwambala oyagala kubeera nga Shiba, kala olinga Shiba, n'okwesaawo era nga mu competition yonna oyagala kulowooza nti oba oliawo oli mu battle ne Shiba Kalungi. Bo kyebawakanya bavudde ne bagamba nti Spice bw'atambulira mu bulamu bwa bulimba, especially according ku mukutu guno gugandise nti emotoka eya Range Rover simanya ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Rubega manager we kugata n'ennyumba. Bagambye mu emotoka yagenda nagyeyazikwa mu bondi n'atandika okuba nti atambula nayo ng'agezaako kushowinga off nga bwe yaguze emotoka ya Range Rover worth $1,300,000 mpola mpola. Era bavaayo ne bamugamba nti oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti aforginga endorsements ez'enjawulo n'okubikako ennyo okugezaako okulaga abantu nga bwali omuyimbi akyasinze mu Uganda ssente.
n'okuba nti obaolyawo brand ye kati nene nnyo nti akikozesa okuba nti akubisa n'okuba nti ateekako gundi ey'enjawulo. Then mpola mpola bw'otunulira according era ku mawulire gano bwe gawandiise gavudde ne galaga nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice mbwe ennyumba eri ku Salama Road si ye ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Lubega manager we. According, let me report, I want to analyze kubanga bwemba njagadde kola analysis kyalibadde kintu kirala nnyo. Bwatyo bwe yagambye nti ennyumba za njawulo simanya biki ebyo ne bafaani ba Space Jano bamanyikiddwa nga Space Gadgets ne batandika okuba nti bareasoninga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheba Kalungi nga bagamba nti obaolyawo agenda mu maaso n'okwefera n'okwerimba nti mugagga nti alina amaato naye nga n'ennyumba gy'alina ey'emunyonyo ey'emwawo emwewagisa mbuya musajja mukulu amanyikiddwa nga Engineer Moses Magogo ng'ono fufa president omukulembeze w'omupiira mu Uganda nti ye nanyiniyo so n'olwekyo n'omukyala agenda mu maaso mbu naye okushowinga off kubitaliko bibye ne bavayo ne bagamba nti Shiba atuletere ekyapa ky'ennyumba eyo bakiri mu manyago atuletere kadi y'emmotoka eyo gyasooka okuvuga eya black eya Range Rover obeere mu manyago nga bagamba nti byonna bya fufa president. Bino ebijira nti fufa president waliwo omupiira gwa Uganda Cranes yali agenze we twali tugenze mu AFCON I think yavaayo najja mu kuyingira ennyumba ya Space ya Shiba Kalungi pate anajja ku pate era nga obaolyawo kyekyatandika okuba nti allegations zitandika nti obaolyawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ebintu byalina bya fufa president ne batandika n'okuba nti bamwagaza gwe bayita musajja mukulu amanyikiddwa nga Mulindwa fufa president wa Uganda mpola mpola era nga olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Shiba yatadde like Spice yatadde akayimba akagezaako okuba nti kaddamu mu bintu bino byonna nga bwe bitambula. Akayimba kano bakayita ntuuyo zange nga bwe walaba nga bebekulu bamugamba nga talina kyalina biki ebyo n'abagamba nti byolaba zino ntuuyo zange. Spice jana naye yakoze akayimba bakayita ntuuyo zange. Akayimba kano is a special dedication ku mchala we oba mchala muna I think indirectly mchala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi. If the war is like that akayimba kano yagambye nti munnange gwe kakwatako kakwatireko kakutuukeko kakunyiga omutima kubanga gwe olowooza nti byenina tebinsanira kumbe nga tebinsanira ddala. Mpola mpola lwero lutalo lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi kogata mchala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ne Spice Jana lukyagenda ddala mu maaso naye nga ate nomugaleero kyanaku nnyo nti omuyimbi omuyimbi ono erinnya lye kitegeeza joka mu Lusupana Palaso Pius nti joka because abantu bagamba nti joka tasobola. Palaso togera ali mu maziga agaddala. Facebook account ye yagenze mu maaso n'okuba nti twalibwa abantu ab'emitima emikyamu oba olyawo abatayagaliza musajja mukulu ono genda mu maaso nakuba nti oba olyawo succeedinga mu bintu bye mpola mpola. Jjukira nti Palaso abadde agenda kuta ennaku z'omwezi nga 9 video yakkirira. Jjukira nti obanga opromotinga music alina okuba nti omuyisa ku Facebook wano no bagenze mu maaso n'okuba nti bagikwatamu era bagitutte era nga bw'obanga wafunyeyo message yonna enkambwe nga yonna ekusabiriza oba alina kyekugamba ku bintu by'amajje oba ebintu byonna manya nti Palaso si yali mu mitambo gya Facebook eno mpola mpola. So fatimu ye egenda mu maaso n'okuba nti recoveringa Facebook page eno bagenda mu maaso n'okuba nti bagiricoveringa era nga bwetunulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja kyeyasigaza kiri kimu kye bayita Instagram mpola mpola okuba nti akola emirimu gye. Palaso yemu ku brands oba olyawo ez'ettabu nti mulaba pushinze gye bayita Hams Up egenda mu maaso n'okuba nti ekwata ekyaka nga akozesa omukutu gwe gwa social media ogwa Facebook na Instagram kugata Twitter era nga bwetunulira abadde aperforminga bulungi. So nga abantu ababi oba olyawo tebayagadde kulaba nti mutona asucceedinga ne bamutwalako Facebook page ye era nga bwetogera ali maziga gaddala. Yatusuubiza nti ye n'ettiimu ye bagenda mu maaso n'okuba nti babikomyawo era nga ebikoma mu manya mu ngalo zaabwe bajja kukomawo babitugambe. Mwebale kuba nti mutambula naffe okutwagala okutuwuliriza
n'okutufuula namba emu mu Uganda. Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi jimisonsikiriza nkusiibula olunaku lwaleero nkugambe nti bwekuume kubanga COVID-19 gyali waddala olwo nno osobole okuba nti owona ebirwadde ebikambo ebiyinza okutwala obulamu bwo mpolampola. Bye bye for now.